Mbalamusiza nnyo abali ku the updates online page. Mwebale kubaako, mwebale kubeera nga mugoberera ensonga zonna ezigenda maaso mu ggwanga Uganda. Njagala bawaako ku updates eza Supreme Court. Supreme Court updates. Njagala kubeera nga nzibawaako kiki ekigenda maaso, kiki ekiriwo. Kiki ekiriwo, kiki ekigenda maaso. Njagala kubeera nga nkibategeeza ku kooti eya Supreme Court. Mulamuzi Owiny Dollo, Chief Justice, yasooka n'alowooza nti ebintu bya lusaagiriro, yasooka n'alowooza nti NUP kintu kiri awo kya kusaaga, n'endowooza atandise omuliro okubeera nga aguwulira. Omuliro atandise okubeera nga aguwulira. Twabagamba nti osobola okutta reputation yo mu lunaku lumu. Reputation yo osobola ogita within a second noba ng'ogisse. Jukira abalamuzi abo balooya beeyita ba Land Comrade. Land Comrade beeyita nnyo abamanyi. Naye Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuyita bw'omulaba dduka. Olwaleero ntunuulidde omulamuzi Alphonse Dollo nga arrogance gy'abadde ayogeza ebbanga lyonna yasaze omuliro. Oyinza n'okutya bw'aba ayogera kati oyinza n'okugaa nti si y'oli. Era ngambye ono ye Alphonse Dollo oba yasaze kye balitta omuliro. Ninga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu oyo takola nsobi. Kyagulanyi Ssentamu bw'akugamba nti ebyennyanja mu nnyanja biweddeyo totawaana genda kuvuba. Bwagamba nti goonya mu nnyanja ziweddeyo totawaana gendayo manya teri yadde kagoonya. Bwagamba nti ensonzi mu nnyanja teri totawaana kugenda. Baasooka ne babiyita bya lusaagiriro, naye ekintu kibatuddemu. Owiny Dollo yasooka n'alowooza nti bino bye tulimu bintu bya kusaaga. Mune tetuli bintu bya kusaaga. This is a serious matter. Okimanyi oli musango oguli sensitive. Ekikumitingisa Mwami Museveni on a daily basis kyeki. Lwaki omitinga Mwami Museveni? Naye leero ntunuulidde Owiny Dollo nga speed gye yayogererangako luli kilo yesaze kilo. Because kooti oba Supreme Court ezimu ku kooti ezandibadde ziweebwa respect nazo kati tetukyaziwa respect. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze obbambula. Naye yasaze kilo mutunuulidde olwaleero nga si y'oli abadde ayogeza arrogance ebbanga lyonna. Ono mulala nje nangambye ono muganda we teyazze kubanga beeyita nnyo ba Land Comrades. Land Friends, Land Comrades. Kugambye twabagamba ebintu bibiri. Ebintu ebi bye twabagamba either kooti tugenda janika eswale oba kooti egenda tuwa kye bayita justice. Era ku bintu bibiri tufunyeeko ekimu. Kooti tumaze okubeera nga tugirabisa. Kooti emaze okubeera nga erabisibwa. Ekitabanga era Robert Kyagulanyi Ssentamu oli musajja nnyo. Kino tekibangawo, mbabuulira mazima, tekibangawo mu ggwanga lye bayita Uganda. Kooti eya Supreme Court ezimu ku kooti zetwandisuubidde nti zirina respect nebanga olwaleero eyenjebuse. Katwaliro Ssegirinya bw'ogamba nti otutte mu Supreme Court ŋŋendayo bonna abalamuzi bonna abagirimu tumaze obbakubamu ebituli. Ate bennyini bo be beekubisizaamu ebituli. Era Robert Kyagulanyi yakibagamba n'agamba ffe nga tetunnaba kubalabisa bo bennyini ne beerabisa. Gwe teebereza ekyamubagula asituke agenda amiitinge Mwami Museveni kyali ki. Naye ntunuulidde Owiny Dollo obadda mulaba bwe nti neŋŋamba oba ono si yeye. Oba ono si yeye ono mulala. Kilo ziine neesala gye zeesazeemu. Si oli owarrogance, si oli owedda eyayogeranga ebigambo nga bwakanga bwawanda omuliro. Nenga nti mulamuzi wa kikaaki ayogera bw'ati. Omulamuzi oli musango. Naye omuntu ali musango oyogera ebigambo nga oli gwe mulamuzi ate gwe looya. Abadde mulamuzi ng'ate ye looya. Balooya ba sayidi eya NRM nga teboogera ye yennyini ssebo nga yayogera ate nga ye mulamuzi.
yayogera yeye mulamuzi ninga nti bannange eno enkola ya kikaaki kakati ekintu twakibasuulidde kati batagala nakyo era agenza okuwunzika ng'agamba tikakati ate tulina okuddamu twetegereze kino twetegereze kiri kwegamba mu buswavu obw'ekika ekyawaggulu Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuyita bw'omulaba dduka twabagamba oyo takola nsobi oyo yatulengerera oyo essekanyo lyawaffe kasita akugamba nti kino kiri bwe kiti manya bwe kiri n'olwekyo Supreme Court ya Uganda respect tekyayina kati abo bw'owinyidde ne bwagenda ku American Embassy teryamuwa visa ne bwagenda ku UK Embassy teryamuwa visa ne bwagenda ku ngayagala visa ya Europe Netherlands Sweden Switzerland teri amuwa visa ekintu munete mumade mulowooza kigenda kuggwa kityo oyo kati yamaze okubeera nga yeteekako ekibi ekisikire era kati mu bantu bamugenda okuddamu okuwulira nti babamye visa duli twawuliranga bayimbi abaali beetabye n'okubeera ne mwayi M7 excuse me olwayo tugenda wulira balamuzi tewali mulamuzi wa Supreme Court agenda kuddamu era zino ensi wammanga abalamuzi ba Supreme Court ze bagenda okugendamu Jordan Omani nsi kyendalaawo Saudi Arabia Dubai eyo bajja genda Burkina Faso eyo bajja genda nsi kyendalaawo waliwo ensi awo Djibouti eyo bajja genda naye ekikwatagana na America UK Europe ewali amateeka nga gakola eyo kati beekomeredde era owinyiddolo kati visa gyagenda okuddamu kati okufuna Omani Jordani Saudi Arabia Djibouti visa ya Djibouti yeyo bagimuwa South Sudan eyo visa bagimuwa naffe no mu Kawempe Republic tetuyinza muwa visa because era okujja no mu Kawempe Republic wetaaga visa naffe tuyinza muwa visa kati awo wazze oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu twamubagamba bw'omulaba dduka yakibagamba ebintu bibiri tugenze mu kooti nga twetaagayo ebintu bibiri either justice oba okulabisa bano ne beerabisa nga tunaba kubalabisa bo bennyini n'olwekyo owiniddolo awo atuuse yennyini yeerabisizza naye teri kinsesezza Mr. Update ekimpadda kasimayiro olwaleero nenfuna kye bayita smiling face olwaleero Mr. Update y'owinyiddolo obwedda waayolekedde ye amanyiiwo obwedda mulaba ng'agira ati kojja omugeza ngambye Afghanistan visa ya Afghanistan owinyiddolo kati eyo gyagenda osigala okgenda naye ensi ezigoberera amateeka etakyayinza kulinnyayo mbabuulira mazima this is reality era mujja kuwulira nti owinyiddolo bamumye visa ya America I predict ate nga kino kyekigenda okubaawo eya UK teryagenda kugimuwa naye nga bo bennyini bebeteeka mu firing range bennyini bebeetadde mu firing range n'olwekyo bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waffe eyalondebwa abantu twabagamba ne tubalabula gwe kubamu akafaananyi ababadde beeyita ba Land Comrades Land Comrades thief kati tumuyita thief injustice kugambye bwe mumulabako mu Amerika nga agenzeeyo mbabuulira mazima lwe mujjoka kasanti eno NUP yajja eyo Amerika yotwe mawulire maze okugafuna nti eyo takyalinnyayo America UK Europe eyo takyalinnyayo ensi mbagambye nga zina democracy eyo takyalinnyayo bwatyo mwayi Museveni yensobi gyakozesa abantu ne weerabira akozesa ekintu olwaleero naye nkyagenda kuleka mu bbanga kye batamanyi ky'omusajja kukozesa olwaleero ensobi naye nkyagenda kuleka mu bbanga kati owiniddolo odidde future yo n'ogitemerako ettaka gwe wennyini ne weetemerako ettaka gwe wennyini nga tewali mulala yenna because wadde osobola okukozesa amateeka n'ogoberera amateeka nga kye gagamba kyova mbabuulira mazima bwe nnyingira parliament y'eggwanga Uganda ngenda kuleeta kye bayita private members bill yangenda okuleeta nga omulamuzi oba ssaabalamuzi chief justice talondebwa president chief justice abeera atya nga alondebwa president n'abo abantu b'omwenda bakola nabo chairman w'akakiiko k'ebyokulonda abeera atya nga ali appointed by the president
ekyo tekiriiwo mu nsi yonna. Saabalamuzi alina kubanga ali neutral, chairman w'akakiiko k'ebyokulonda alina kubanga ali neutral. N'ekikwewuunyisa mu ggwanga Uganda saabalamuzi Mwai Museveni yamulonda. Mu ggwanga Uganda chairman w'akakiiko k'ebyokulonda Mwai Museveni yamulonda. Ebyo kati bye tutandise okubeera nga tugobawo wano mu ggwanga lyaffe Uganda, era tugenda kukyusa ebintu bingi nnyo nga tuyingidde parliament y'eggwanga Uganda. N'olwekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu abasajja abalabisizza, abasajja abaswazizza nnyo actually nga tannaba kubalabisa bo ne beerabisa. Oli musango ogeno meetinga Mwai Museveni kuki? Ate twebaza omwana abadde yali ku kamera. Twebaza omwana yali ku kamera. Thank you so much omwana yali ku kamera. Tulabisa abasajja bano. Twabagamba nti ffe tulina kye bayita invisible team. Invisible team nga ya NUP tulina abali visible n'abali invisible. Tulina abantu nga baagala nkyuka naye nga bali eri mu system. Bwe balaba ekigendo tuleetera obuzibu immediately nga batutemyako. Kati omwana oyo eyajjayo footage owa CCTV camera nga owenyiddola agenda okumiitinga Mwai Museveni. Thank you so much. Mwana oyo munoonya nnyina ekirabo kye. Kwebale nnyo webalire ddala. Twabagamba Kyagulanyi ono God Sent mwe nga mugaana. Kyagulanyi God Sent nga mugaana. Kati mulabye. Omwana sife twamugamba nti footage mujjeeyo. Naye omwana yagamba nedda kino ekikolebwa kikyamu. Beba abaana betwagala. Kyosobola okubeera mu system n'ogamba naye kino kikyamu n'okyexposinga. Oba otadde ettafaali ku ggwanga Uganda. N'olwekyo Chief Justice bw'atyo naye bwe kaweddemu. Naye ansesezza nnyo olwaleero wedda mwetegereza bwe nti body language. Ne ŋŋamba bannange omuliro nga yagusaze nnyo. Omuliro nga yagusaze nnyo. Bannange ng'abadde ayogera bingi. Yasembayo ssebo akanze president waffe. Mbulona Kyagulanyi Ssentamu oba kooti yaffe tojagala genda ku plan B. Ne tumubuuza plan B gyoyogerako ya kikaaki. Ffe twali twogedde ddi ku plan B. Tetwogera nko ku plan B. Ffe tuli ku plan A. Tuli ku plan A ey'okuggyako dictator. That is only plan gye tulina. Kujjako dictator. Tetwogera nko ku plan ndala yonna. Naye ng'Owiny Dollo yatusindika simanya plan B ne tumuga tetujoogerangako. Kakati omulamuzi otandika otya okudiscussinga politics mu kooti. Otandika otya okudiscussinga politics mu kooti nga gwe wennyini gwoyogera ku plan B ate ffe gye tutoogerangako. Ffe tuli ku plan A. Amugende ku plan B ne tumbuuza kati gitunnyonnyole plan B gyoyogerako kyeki. Munnange omuntu ng'aneerabisa nga omulamuzi yennyini ya discussinga politics mu kooti. Can you imagine ekitabanga nawo? Tumugamba nedda waliko looya w'omusajja. Kino kiba kiraga conflict of interest. Conflict of interest egirawa. Ti omuntu yaliko looya w'omusajja mu musango gwa 216 obeera otya ate nga gwe agenda okubeera mu musango gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga gwe Chief Justice nga ate luli wali omuwolereza ng'ogamba teyabba kalulu nga gwe era muntu y'omu gw'ogenda okubeera mu musango guno. Musajja naye n'agaana n'alemera mu musango paka lwe tumwanise paka lwe twajjeeyo omusango kati gubatuddemu oyo gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu akanyugira omupiira n'agukuteeka mu magulu n'otandika okubutaabutana nagwo. Kati wano kati judiciary tekyaweebwa respect. Mbabuulira mazima eno ebadde downfall ya judiciary mu ggwanga lye bayita Uganda. Ate siyandibadde oba high court oba court of appeal naye supreme court nemba nga mweyanise bwe muti. Eno ebadde downfall ya judiciary mu ggwanga Uganda. So kati lulimbadde mugamba amasiga ameka agafuga eggwanga Uganda nga ne judiciary mugisaako. Eyo kati tekyaliko. Eyo yeeyanise judiciary tekyali. Arms ezifuga government oba ezifuga eggwanga judiciary tekyaliko. Yo yennyini yeyeeyanise. Yebadde downfall yaayo guno musango tegugireseewo. N'olwekyo
Mbabuulira mazima kino twakibagambira twakibasuubiza ne tubagamba Robert Kyagulanyi Center mu God Cent apredictinga bya maaso ye talowooza bya budde obwo ye apredictinga kya maaso bwe yagenda mu kooti abantu bonna ne bagamba lwaki agenzeeyo n'abagamba mubindekere mubikwase Kyagulanyi n'abagamba mubikwase Kyagulanyi munnange ba Mr. Update antu abikwasa mukama waffe Kyagulanyi bintu nga abikwatamu agenze okuwunzika ntunulira bulijjo abateekako biwiigi bwe bati ne babisaako ne batandika okubeerawo nga bakulunga olugezigezi mama nga tebakyalina kye bagamba ggwanga nga n'okwogera tebakyasobola sajja bulijjo abakulunga olugezigezi babeera awo bataddeko biwiigi babissa amatu babisse feesi leero bababuliddewa nolwekyo embeera bwetyo bwebadde n'okulwaleero